yatangaziza eggwanga kuki nti eno gavumenti nzisi y'abantu. Kuba yakugambye nze njogere banzite. Nina family nina abaana. Eyo message singa zina bade President Museveni enade muyita. Annyonnyole kwani atta abantu. Iki kifaananyi kiyasize gavumenti si kirungira akamu. Bwe gaba mazima yagoogedde. Bwe gaba mazima yagoogedde. Eddiini bbiri wano mu Uganda ziganye okutereera mu bukulembeze bwazo. Ddiini kinaki? Abaprotestant n'obusiraamu. Ffe tuyina mufuti wano akuumwa n'emmundu kakyanga abaawo. Asala yimagaza oba tomumanyi gundi. Kasitoli muisiraamu nze simanyi kwayo. Amazima geetaagisa. Emmundu zimufollowinga ziti omukulembeze w'obusiraamu waffe ali ku Supreme tayinza kuyingira waawo ng'emmundu tezimugoberera. Nze nkugamba amadda ga Kyagulanyi gavumenti bwe gateekamu amaanyi amangi. Abo ab'obuyinza ababulimu tebafumba kyaggulu. Ekyo nkubuulira. Bajja kifumba. Nze nkubuulirira wano. Okudda kwe ne bamala bakuteekamu. Ne bakuteekamu amaanyi kusiba Kyagulanyi kukola bwati nga yakatuuka ekyeggulo tebassaako. Okujjako nga bali Bannayuganda tebannatuuka waawo. Kati ate nze nkubuulira lwaliro tuyina obuzibu. Nti abantu ku ssaawa eno kacyanga tuva mu kalulu bali unsettled. Tebafunanga abakumaakuma. Kikafuuwe. Wewali okumenya amayumba gaabwe, wewali okumenya we bakolera, wewali etteeka lya sovereignty bill, wewali ogoba ababodaboda, wewali kati gatta mu Kyagulanyi amadda ge. Kyagulanyi aba gavumenti awo weyina okwegendereza wokka. Ekisooka balina okumanya yazza atya obuvumu. That braveness. Exactly. Gyabadde waliyo ddoboozi ki? Atayina mundu. Bwe tuba tumukozeeko abantu be bonna wabakwata. What next? Akomyewo nga ne bwe wakwata tonnabata. Akugambye yakola. Kye nkugambye nti edda wabangawo okumala okufumiintiriza. Tugenda ku kino what next? Yola President Museveni abadde tavuganyizibwangako mu byabufuzi. Babesije badde bakole. No, nze nabagambirawo Besigye alinga mpale ya kiraka tojambala ku nyuma. Ojambala butakunamira banno. Yali taliiwo kutwala bukulembeze bwa President Museveni never. Abadai. Ne bale mwamichiru. Tusobola. Kibola n'ensi z'ebweru tezaamuwa matu. Ni olwaliro nkukakasa nti Kyagulanyi yasobodde okujja Europe ku President Museveni. Ekyo yakikoze. Naye ate n'atukulembera yennyini nga tukyewuunya asaba ddi. President Museveni. Batero tegeka mise eyo. Tetulina mutawaana. Kuba tewali kiba mu State House ne batakituweereza. Yasaba ddi. Kati na wano we tugamba for God and my country motto oyo kasa yavudde mu bakulembeze ba Uganda kigenzi. Eggwanga lya Uganda ly'eggwanga erisinga okusasula bamemba ba parliament ku East Africa. Mukakasi. Exactly. Kwa mu bigereko byonna bye nalabye akumpi olumosi bakunuukiriza milioni 6 buli mwezi. Eggwanga lya Kenya ziri emilioni 10,200 byonna nga memba ba parliament aweddeyo. Eggwanga lya Tanzania ziri emilioni 12,200 4. Uganda tuli mbukadde 6. Tulina amafuta. Nsoko tunuulire. Bano abaana baffe abanywa enjaga pulobulemu evaawo. Singa Kasanda district eyina omubaka omu. Naye Kasanda district ababaka be tuyina batwala obukadde 240 buli mwezi kati. Eddwaliro lye tuyina ery'e Kasanda omwaka omulamba tufuna obukadde 168 obulabirira abantu emitwalo 30. Katusooke tulaga atulaba. Ababaka 207 bava mu Western Region ate yayongeddeko. Ababaka 207 bava mu Western Region. Central tuyina ababaka 91. Ate ffe tuyina population ennene. Awo wabi atulaba.
awo wabi batunule awo wabi awo wabi si wabi northern ababaka 8 mu awo si wabi okitegedde omubaka omu owa Western region atulembera abantu 8 omubaka omu owafuwa wano Patrick Nsamba benkubulira emitwalo gyakulembera you can't believe it embizi eyo giraba kyekisolo ekisinga okuba n'amabeere amangi yes naye toyinza kikama mu mata genkana ganti inana abantu balwawo kukitegeremu ola n'embuzi eyabiri bagikama naye era tojjaamuge eri eyina amabeere embizi simanyi nage eyina bulungi mulimu nezibeera n'20 eyina ku layini 10 naye kama okamene gojja mu nti abantu ebisolo babiraba ne batabijjaako kyakulabirako kale basebo ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mwasuze mutya mwasibye mutya bitambula bitya naffe gye tuli eno mu ggwanga Uganda gye tusinzira okubanga tukuweereza mwami Kirumira tuze nayo olunaku lwaleero omukaaga Saturday drone nga bwe twabagamba nti Eva tujjanga kujja tubaweereze era ne leero tuzeo okubaweereza so nolwekyo yonna gy'osinzira okubanga otulaba tugamba kyokola kirungi olw'omukaaga luno tukwata ebibaddewo wiiki ennamba byonna ne tubinyumyako okuva olw'omukaaga lwe tuba tusembye okubeera wano lwe lunaku lwokka lwe tulina etunyumizaako ebibadde mu wiiki ennamba nkakasa naawe abadde eyo bangi bayinza okuba babyogeddeko mu ngeri ey'enjawulo naffe tuba n'enjawulo mwami Kirumira gyatuwa tukakasa nti naye bayasimba so nolwekyo nolwaleero tuzze basebo ne banyabo tubasaba kulanga namfe tutuwe ku bizinesi okujja eno wanaewala ziba nyingi mairo nyingi so ababuzeeko bamala babuzaako olunaku lwaleero tutandikiraawo banaye mbalamusizza nnyo mwenna batutwala obudde ne muwuliriza ne mulaba biki bye tukola n'okumanya eggwanga lyaffe bwe litambula banaye temujjanga okwo naffe tuyayo akadde kano koolaba kubanga tuva ku mirimu naye nga twagala okulaba nti eggwanga lyaffe litambula bulungi ekyo kikulu tutandikire wano mwami Kirumira twabadde mu wiiki eno nga tugimalako owe the most reverend Kazimba Mugalu Kazimba Mugalu yeetise wiiki nno yonna wiiki ye agikoze nnyo era nze kyemmanyi emiramwa gy'olw'omukaaga gyonna gibadde girina kutunuulira ekibuuzo kimu bannaddiini balabika ddi mu kaseera k'akazigizigi mu nsi Kazimba yagambye tagenda kufuuka janani luwumu Kazimba Mugalu nze mu byonna nakkiriza nti ekisibo kya Kristo kyafuna ekizibu Kazimba Mugalu yafuukidde ddala ekizibu mu kisibo kya Kristo ennyo kusinziiranga bwe namulabye nenziramu nentunuulira ku bantu bye yaddira mu bigere okuva emabega tewali n'omu afaananye Kazimba Mugalu era singa yakikoze mbaka tuli kyo singa kati omulimu tayina ekisookera ddala omusajja yafukumusa ebigambo ng'oyinza n'okulowooza waliwo abimutumye nawe obusungu bwabadde buvudde kuki namutunuulidde neŋŋamba simanyi busungu gye bwava mwami Kazimba nawe se butakkiriza nti yeye naye ng'ekifaananyi kikulaga nti yaani si AI wazize kuloza AI nga siyinza ku kiro ekisooka nti bwe tuba tufunye ebizibu tuddukira mu bannaddiini ne wabaawo entalo zonna mu ggwanga amaanyi gaffe gali mu bannaddiini gavumenti ne bweba nkozi yafujja etya neekufubutula 10 n'oyingira omuzigiti ekulinda guvaamu tekukubira mu tesobola era ebiseera ebisinga bwe twali mu lutalo lwa Pulezidenti Museveni abantu tweyuniranga nnyo ebigo kubanga osobola okukuba ekiga ensi yonna neewaawaala era bw'oba munnaddiini n'ofubutukamu ebigambo bya Kazimba Mugalu nze ne bw'aba kitange omuzadde yavunaanyizibwa okukebera omwana n'akakasa nti ono ye taata nzaala naye ate nze nandiwaliziddwa nga Kazimba yanzaala okumuwalaawala tugende tukebera omusaayi okuzaalwa omuntu afaanana bw'atu
osigalawo ng'atakoze nga kazimba etaatawo edda muzeeyi kirumira gwanga liba gwanga. Ekyokubiri olina okuwa ekitiibwa omulimu ogwakuweebwa kituufu. Ensi yonna kakati olwaleero luno tuli mu buzibu mu Uganda nti bwe twandibadde obuddukiro bwaffe n'okukakkana kwaffe kwandibadde mu bannaddiini naye yavuddeyo n'akugamba nti sijja kufuuka musaalaba. Buli omu yeetikka omuki omusaalaba gwe. Ekyokubiri ate kye yansanyuddemu yatangaazizza eggwanga nti eno gavumenti nzisi y'abantu. Kuba yakugambye nze njogere banzite, nina famire nina abaana. Eyo message singa nze nabadde President Museveni wenaadde muyita annyonnyole kwani atta abantu. Ekyo kifaananyi kiyasiize gavumenti si kirungi n'akamu. Bwe gaba mazima yagoogedde. Bwe gaba mazima yagoogedde. Nkitegedde. Kati ebintu byakazimba mugalu bwoddayo emabega ate toyinza butajaguza Janani Luumu. Kuba Janani Luumu yakimanya nti agenda kuttibwa. Naye bw'amala okimanya nti agenda kuttibwa Janani Luumu oyo yakeera ku makya mugaye tuli kusete mukwata gundi ya Germany n'emuyita ambasada wa Germany naye mugaba bagenda kutta. Naye wandibadde okkiriza n'okola ekisoboka kyonna ne tukutwala ebweru n'owona okuttibwa. N'amuddamu n'amugamba ebyo byonna by'oŋŋamba mbadde mbisobola naye obuzibu buli bumu. Ekisibo kya Kristo nkireseewa. Simala gakireka bwe naaba waakufa kanfiire wano n'abantu. Era singa Janani Luumu yadduka n'agenda amaanyi obukulisaayo abakatuliki ge balina wano tewali toyinza galabako. Naye yasalawo n'afa. Olwekyo ekyokubiri abakatuliki be batusingira ennyo totwala ndowoozayo. Kyonoofulumya ekyo nga Kazimba we yakyogedde ne paapa yandibadde akimanyi omusigire wa paapa ng'akitegeddeko. Naye olwaleero yasiize ekifaananyi ekiyinza n'okuleeta abantu obutaddayo okugoberera ddiini. Kazimba mugalu obaagazaaki omugaso gwe mu ddiini guli ludda wakubi bye yayogedde. Era bw'akulembera eddiini bbiri wano mu Uganda zigaanye okutereera mu bukulembeze bwazo. Ddiini kinaki? Abaprotestant n'Obusiraamu. Ffe tulina mufuti wano akuumwa n'emmundu kakyanga abaawo. Asala yemagaza oba tomumanyi gundi. Kasita oli Muisiraamu nze simanyi bwayo. Amazima geetaagisa. Emmundu zimufolowinga ziti omukulembeze w'Obusiraamu waffe ali ku Supreme tayinza kuyingira waawo ng'emmundu tezimugoberera. Atyaki? Nze simanyi naye abantu nze simanyi. Emmundu abantu bagitwala nti kintu kya bbeeyi nnyo. Era oli bw'aba agirina awulira ng'amaanyi gakoze. Aba ayina ensi yonna. Naye mbabuulira ekintu kimu. Embizi eyo ogiraba kyekisolo ekisinga okuba n'amabeere amangi. Naye toyinza kikamamu mata genkana ganti. Einaana. Abantu balwawo okukitegeera. Olaba n'embuzi eyabiri bagikama. Naye era tojjaamu eri eyina amabeere embizi simanyi nage eyina bungi. Mulimu nezibeera na20. Eyina ku layini 10. Naye kama okamene gojja mu nti. Abantu ebisolo babiraba ne batabijjaako kyakulabirako. Mpulira. Naye ensonga ya Kazimba mugalu yabadde mbi nnyo ku ggwanga. Yabadde mbi nnyo mu nzikiriza. Ani agenda okukakkanya abantu ebirowoozo nga bw'obadde ogambye nga munnaddiini eyandibadde abagamba ne baguma. Gavumenti yennyini eri mu kunyigiriza bantu. Eddoboozi lya bannaddiini bwe lyavanga yo era ne livaayo tugeze lwazabanga olusi Easter. Mu nnaku enkulu buli kereziya buli kanisa weeri n'egamba bannange kino kisusse bwakyanga gavumenti ekkakkanya.
kati tulisigaddewo ku bwani ku bwa Katonda eyo question ate ku bwa Katonda nga wetuyitira Katonda ekkubo zibe anti twagamba nga nti for God and my country kazimba mugalo abantu abatendesi ekyokubiri ekyo kya for God and my country moto yali ewunya bannayuganda nti ensi yaffe ebadde yabukkiriza for God and my country nkitegedde kati kazimba mugalu kyatulaga awo tuvuddewo terukyali for God kati atututte walala naye ate n'atukulembera yennyini nga tukyewuunya asaba ddi President Museveni batero tegeka mise eyo tetulina mutawaana kuba tewali kiba mu State House ne batakituweereza yasaba ddi kati na wano wetugamba for God and my country moto oyo kasa yavudde mbakulembeze ba Uganda kigenzi lwaki kirabikirako mu ddiini zimu endala tezikirabikiramu abakatuliki toyinza kibakola abakatuliki balina principles zaabwe nze nagamba omukatuliki nze ni musajja musiraamu naye nzikiriza nti omukatuliki eddiini ye agiwa ekitiibwa beewa ekitiibwa bawaŋŋana ekitiibwa fe kati mu ddiini ezaffe zino oziraba ezisigadde musobola n'okuyombagana wali owuliddeko oluyombo lw'abafaaza ndigundi faaza wegindi aweereza owegindi naye engumi y'obusiraamu osukka gira Kampala mukadde ne Kibuli nga beesabula emboko n'ogamba bawulira pasita Kayanja nga aweereza bugingo naddiza kiserwa dda mu bakatoliki wali okiwuliddeko tekiriyo mu bakatoliki tekiriimu eyo eddiini eriweero ogamba kyova olaba nti era ne President Museveni agitya nnyo ekisooka balina obumu ekyokubiri era akimanyi bulungi nti mubasobola okweka ne boogamba nti bakwesa omuntu bakatoliki bangamba nawulyako mbu Kyagulanyi wabeeredde mu ggwanga Uganda ennaku zimu abadde atera nosula mu bigo tayinza butakulemwa kusula naye ng'ate amazima gabeewo talina musango gwazizza ne President Museveni yasulanga mu bigo genda ekyankwanzi mu kigo ky'ekyankwanzi bw'otasangayo kasiisira ka Museveni ke yasulangamu wakasigalawo ng'ekijjukizo nati lwaki tabaagala nnyo kiri awo andi kati wano bye balina amuvuganya niwe kimanyi nti wano tewafugwanga mu katuliki Uganda minyayo tefugibwangako mu katuliki bano kati bafunye omukisa abakatuliki naye ate namwe abasiraamu mumwagaliza naye tulina mutawaanaki ffe tulina taffe tulina waani awo ontegedde ono omukatuliki Museveni bwe yeeraliikirira abakatuliki abamutuufu ekisooka be bamukweka ate amanyi n'enkola yaabwe obumu bwabwe eyo kubanga abaseekimu mu Kristu ebiseera ebisinga ekyo kikulu kyabbeeyi nnyo nti obumu buli we bubeera ne mu National Unity Platform kyebalwaniridde okusuula ebbanga eryo lyonna tutuuke ku kyagundi ku ky'omukulembezeewo twayawukana ku lw'omukaaga lwe twasemba okukola ng'alina okwogera e Boston n'avaayo n'agenda ne mu church yasabira ebigambo bye nga biwe essuubi nti akomawo sawa yonna era ye watugamba wano okudda n'alinnya ku kisaawe ky'ennyonyi kijja kuba kizibu nze nababuulira ate tebagenda bagamba bino ebintu ffe ababayamba nga gavumenti bwe balaba information yaffe bagyeyambisanga kuba ffe tubeera mu bantu n'owulira abantu kyeboogera kiki kye bayinza okukola kiki batasobola nze nkugamba amadda ga Kyagulanyi gavumenti be gateekamu amaanyi amangi abo ab'obuyinza ababulimu tebafumba kyaggulu ekyo nkubuulira bajja kifumba nze nkubuulirira wano okuddako ne bakuteekamu amaanyi kusiba Kyagulanyi kukola bwati nga yakatuuka ekyeggulo tebassaako okujjako nga bali bannayuganda tebannatuuka waawo kati ate nze nkubuulira olwaliro tulina obuzibu nti abantu ku ssaawa eno kacyanga tuva mu kalulu bali anisettled tebafunanga abakumaakuma kikafuuwe wewali okumenya amayumba gaabwe wewali okumenya bye bakolera wewali etteeka lya sovereignty bill wewali ogoba ababodaboda wewali kati gatta mu Kyagulanyi amadda ge
ngasira bawo kifulumira mu mathematics ati nkubulidde bwe gattamu obusungu bw'abantu gavumenti no giraba President Museveni otufuga ebbanga eryo lyonna enkola ye ebadde nga ya Messi emmesi ekuluma efuuyirira ogenda okuwulira nti entuuseeko ng'eri kasusu akakola akasembayo nga muno omusayi gujja exactly kubali mwenare mukati ani agisobola mwami Kirumira tudde wali okudda kwe nalabye Chris bali omunsi lwakwa kizibu bana abantu bagattika ebintu government tenonya Kyagulanyi security yenonya Kyagulanyi bali omunsi mu mise yabaddeyo okusabira omugenzi Nakimuli namulabye agamba mboboti government tenonya ate no mugezi abyogera ine mu ngeri eri tricking mujunga temugimanyi yagambye government tenonya ko Kyagulanyi kituufu ti government tenonya Kyagulanyi abanonya Kyagulanyi ba security operatives kubanga government tegenda ngako wa Kyagulanyi security yeyinensonga zaayo ekyokubiri abantu tebamanyi bali omushi tasobola kwogera nga bali omushi akitegedde dwaki bwemba Kirumira n'empeba obwa minisita njogeranga Museveni njogeranga government yes sogeranga ani nga Kirumira yes never n'abasirikale bali bonna be bakuuma ku lwaggwanga tebakuuma Kirumira azaalibwa waneeka sana never era nakirabako lumu yali minisani wa gotwaddira mu bigere nga onakabira gwe yaddira mu bigere Kavuma Sivini Kavuma yali mu campaign omwana najja muyire ebisasiro nga bino bitubeera mu campaign omusirikale n'amukuba essasi ku mutwe n'amugamba nze sizze wano kuuma Kavuma eyeesimbyewo nkuuma minisita mwawule politics wamwe ne state ku mutwe Kavuma yakaddamu nebaziika akalu yakawangulako baakamukuba tokawona yali tayinza nkugambye awo sympathy card etambula chwa awo omwana ayinza n'oleeta family n'aleeta jjajja n'aleeta abaana babadalabira ne batabaddeeyo bali omwoshi yeerabira ekintu kimu bali omwoshi ate mugezigezi ayogera ekintu nga ye naye ng'abantu tukimanyi nti gavumenti yebeekoze yeba ekyogedde ekyokubiri ndeggwanga lino luli Museveni yalizingazinganga n'abeera nga ebyokwerinda abikwata n'akwata n'embeera y'ebyobufuzi eya bulijjo naye tulina ekizibu nti amaanyi ga muzeeyi gye gagenza okugenda nga gakeewa obuyinza obumu abaana babweddisa waliwo abalina obuyinza ku ggwanga bayitirivu nnyo njagala okugereza nabadde ndaba miyingo yes n'amaziga neŋŋamba kakati ono yasomera ki yayimirira n'agamba essomero lino libakubyemu abaana ndigadde wakiraba ne bujja ku makya Balamu n'agamba essomero teriggalwa eyo gavumenti era Museveni naye n'agamba teriggalwa kirekawa miyingo yasirikirawo eddokita kirekawa is that a government kuba muyina okuddayo mu cabinet ne mujja n'ekolasi of course muyina okuba ne resolution eri uniform si gwe kuyimirira independently ku Museveni omukadde wali oyinza okikola haramu aramanyi nga tosobola yisa biragiro nga tabimanyiiko utya ono n'ayisa n'oli n'ayisa kati ono yamuleka wa mukama we taliiwo yaliwo yewa education agambye tugira tuggala tubuulirize oli avudde eri amugambye terijja kuggalwa n'omukulu n'agamba teriggalwa ani ayina obuyinza so bino bye tulaba there is a power struggle within the NRM ekyo babaagala oba tebaagala tukiraba nti waliwo okusika omugwa Piero yu eri within NRM naye ate amaanyi ga NRM aga President Museveni agasinga Piero yegatukoze eki yagatutte ekyo kituufu nzikanya nawo 100% yagatutte era kati struggle eriwo be bakadde ababadde bakola ne President Museveni empuliziganya yaabwe ne Piero yu awo wali oluki olutalo wali olutalo
okudda kwa Kyagulanyi wali tuddeyo nkubuuzeko ekibuuzo agenda tuukira wa kudda mu dduka kudda waka Kyagulanyi aba gavumenti awo weyina okwegendereza wokka ekisooka balina okumanya yazza atya obuvumu that braveness exactly gyabadde waliyo ddoboozi atayina muntu bwe tuba tumukozeeko abantu be bonna wabakwata what next akomyewo nga ne bwe wakwata tonnabata akugambye yakola nkugambye nti edda wabangawo okumala okufumiintiriza tugenda ku kino what next yola President Museveni abadde tavuganyizibwangako mu byabufuzi Besigye badde no nze nabagambirawo Besigye alinga mpale ya kiraka tojambala ku nyuma ojambala butakunamira banno yali taliiwo kutwala bukulembeze bwa President Museveni never tosobola kibola n'ensi z'ebweru tezaamuwa matu niye olwaliro nkukakasa nti Kyagulanyi yasobodde okujja Europe ku President Museveni ekyo yakikoze kati gavumenti egenda mwenga abali mu opposition ng'ogyeko nti temumanyi pulaani ze kubanga oli mukulembeze si mwena nti muba muzimanyiiko mwe muwulira muntu obuvumu bw'omukulembeze wammwe nti agenda kudda abeerewa obeera kudda mu dduka leero asoze wansamba leero wannabagabe wuyo wakabuye wuyo waani tekigenda kuddamu ekya Bobi Wine okudda pulezidenti waffe nti azze kubundabunda ekyo kikafuuwa ekyo kikafuuwa okugamba nti era addusa asuze wagundi ekyo bakulimba enteekateeka ye ey'okudda si ya bulijjo nze nagamba tosuubira kulaba Kyagulanyi na mugugu ng'ali awo kitegeeza yagenze kyogera ng'akyogerera ku kamera yabadde akimanyi n'enteekateeka zakola ebweru zize Uganda yina two unpredictable ababiri abadde President Museveni na Kyagulanyi bali unpredictable exactly tomanya kyazaako ekyalemya Besigye obukulembeze kye enkya yalanganga leero enkya nkeera mu Owino embooko n'ekaaba yatukubye emigo gya Black Monday ntuuka ku ssaawa ya Queen nze simanyi na byasuzeewo ojjukira nali hasola siina TV na radio abantu balina batuwenyulira emigo ku ssaawa ya Queen abantu balina okukimanya the difference between virginity and marriage eriki enjawulo y'embeerera wasanga shuwa diiru oba oyagala oba toyagala embuzi eyina okukola ki eyina ovaako ate forever teddako ebyokwege so ebintu Uganda ng'eggwanga tujjidde mu kaseera nti Bobi Wine akomeddewo mu kiseera akomawo kuba nkiwulira nti akola ki akomawo ffenna tuli mu ggwanga ng'aba NUP naye ne bw'okibuuza nti tewali amanyi nti akomawo olunaku bwe luti terya tewali no naye olunaku lwanaaba asazeewo ate ojja kuwulira Uganda ngandala ekikulu nti bano bakkiriza nnyo nti Bobi Wine alina okuseetinga peesi y'ebyobufuzi aba NRM bwe buzibu bwe balina bwokka nti bw'aba taliiwo kati olwaleero luno n'ab'ebyokwerinda enjala ebaluma abali ku YouTube nabo teri abawa kyakulya kubulawo kwa Kyagulanyi abasirikale bafunamu batya omanyi sente gavumenti zeteeka mu operation okimanyi kinene nnyo so okudda kwa Kyagulanyi nkusuubira nti gavumenti yandibadde eteekamu amagezi mangi kugamba eggwanga lino ffenna lyaffe ate tulijaamu baleme kipakukiramu bwe banaakipakukiramu bajja kuba baleese ensobi ennene nnyo kyekiri kyeggambye nti aleeta eryanyi eryamukolebwako ng'ava ebweru exactly ne bamuwambira mu Rwanda Airways awo simanyi
Chagulo tebagifumba tawana amichirumirano wana ezembabulira zalinetira aina lwampe subi wano nenfulumanga nange ngamba nti kati awama olwalero lunokera ku macha olwalero nga president bwe kati nga babadde mukozi nasinzira mukuzika nga alese bulesi dobozi nibagamba nti wancha Kampala akolema ne boyiwa mu amajagi nkana kini boyiwa mu kino Kampala aga naye kintu kiri kimu kye ngamba government etufuga nti ekisinga obukulu byonna kukakkana n'omanya nti mu nsi abantu beetaaga kikyuka. What we are demanding from President Museveni nti bw'abanga okuvaawo kwe kutuuse avudde watya kyekikulu kyekisinga obukulu ffenna kye kitweraliikiriza ovuddewo otya era eggwanga olirese otya. Tutuuke ku kya sipiika wiiki eno yabadde mu kugula emijoozi gya MK egy'okudduka emisinde n'abagamba mu abalowooza mbu agenda kwesimbawo kuba pulezidenti muli basiru n'abagamba ye ne byalina alitamanyi nti oba alikola ki alibifuna naye n'agamba ye awuliriza mu Museveni ne bwamugamba nti enkya tulonde namuganza kuba sipiika yajja muwagira takyalina buzibu nakyo. Anita ekisooka yakkakkanye Anita yasse. Ekyokubiri nalabye ng'ate era akyayongera bizibu ku bizibu bitya yaddukiddemu PLU wakirabye yagenze PLU n'awaba obukadde 10 buyambeko ku misinde gyani gya MK. Ndabye namuganza ng'akomplaininga ku makya ng'olwaleero tibagenze okutuukayo ng'ate ba mukulu Kabanda bateeseteese ne red carpet okwanirizaani Anita Among nti kampeyini ye kati ate yisemu PLU okitegeera okuva kweri kuba n'abakadde ontegene naye ng'ate afunye obuzibu nti omuntu amwesimbyeko gavumenti gwemulekedde taswala kyekiri ye Nobert Mao Mao taswala Mao ajja kukozesa Anita Among n'ebintu ebita naye ate ng'ate atukola byonna ye President Museveni kubanga yayina ekisumuluzo ne bono spending billions and billions of money. Museveni bwanajja n'atuula mu katebe bw'ati n'agamba kati kulonda gundi gwenjagala sente zo zijja kuba zikufudde. Exactly. Nenda banga eyo entebe Museveni tagizanyisa ngo kakyanga aba mu buyinza eyo bwa speaker tasaagirawo asobola okusaagira kuba vice president wa Uganda yeetikka Mabugo omulaba luddawo ate ekyo ekifo ky'Abakatuliki ekya vice menya yata akituddemu mpozi ne Jessica Lupo Kenya bonna kifo ky'Abakatuliki era ekyago byagundi oli kuwaana basiraamu kazibwe yawaana abasiraamu nga bakyanga omupiira naga enkeera ku makya yakisigaza ekyo ky'Abakatuliki nkitegedde ebifo ebisigadde byoteekamu gana amadiini amalala basiraamu fe tubeera mu Electoral Commission obubbi gye bubeera gye bakola ki bateekamu abaisiraamu batusindika mwe mugamba alhamdulillah Allah ageze nga gundi ekoze iki nga kalulu ballot yeyitawo kati enkalu zigenda kusibira wa kubanda banga amaanyi agagenze gakeewo amaanyi buli geesazi anenga byonna bonna bombiriri abayina Nobert Mao lwakuba ate nalabye enteesa ya Nobert Mao bamutadde ate yo test nayo yajugudde Mao wadde mugezi is a lawyer naye bamubuuzizza ku mateeka gana amapya agajja sovereignty bill ate yamuyisizza bubi n'asooka agiwaana ate n'awaana etteeka
lya sovereignty bill kyokka ate nga okusinziira mu campaign mwali ne bakama bwe kye bamutuma nga kyalina okukola naye n'ava ku public opinion kuba eri etteeka ddungi kulinnya ng'oliwulira naye eribbinya eri bannansi nnyo ekiyitiridde. So mu bufunze ogwo gwa Mongo ne Mao gukyali aganaaga omukulu tannasalawo tannabata ali mu kateni abalaba buli omu akyanga amulaba onacyanze bulungi abalaba nnyo naye ate ng'okubawo kwa Mao kwasinze kuyamba President Museveni okukakkanya kwa Mao. Mongo ye yatuuse nange wensuubira nti omuntu ow'obuvunaanyizibwa waatuuka ku sipiidi gye yayina sipiidi nene mmwe mwali mulowoozesa n'abantu mbwagenda kwesimba kwa President ali nga tabyagala kakati institutions ezo zonna yali aziwabiza eggwanga Uganda obuzibu bwaffe si bwa sipiika. Buzibu bwaki? Obuzibu bwaffe bukyali mu bukulembeze leadership yonna. Kakati nga bw'okitunuulira nti ffe tetwetangangako bungi bwa constituency Uganda okutereera kikafuuwe abakipulaninga bakipulaninza busiru nakuyamba bbo. Ekizibu ky'okutereza eggwanga Uganda si constituencies nyingi kubanga olwaleero nzi nkugamba kati bawadde eggwanga lya Uganda ly'eggwanga erisinga okusasula bamemba ba parliament ku East Africa. Okakasi? Exactly. Kwa mu bigereko byonna bye nalabye akumpi olumunsi bakunuukiriza miliyoni 6 buli mwezi. Eggwanga lya Kenya ziri miliyoni 10.2 byonna nga memba wa parliament aweddeyo. Eggwanga lya Tanzania ziri miliyoni 12.4 Uganda tuli mbukadde 6. Tulina amafuta nsoko tunuulire bano abaana baffe abanywa enjaga pulobulemu evaawo. Singa Kasanda district eyina omubaka omu naye Kasanda district ababaka be tulina batwala obukadde 240 buli mwezi kati eddwaliro lye tulina ery'e Kasanda omwaka omulamba tufuna obukadde 168 obulabirira abantu emitwalo 38. Katusooke tulaga tulaba ategeere enewe ky'omugamba nti obukadde 240 tayimuzi emigundi 12 oba olugenze mu biliyoni 2 mu obukadde 8 mu something omwaka biliyoni 2 mu obukadde 8 kyokka nga omwaka gumu babadde baleeta akawumbi ka road fund akakola enguudo kati nako baagala kafuti ako kagenda kyokka nga ababaka bo bali mu biliyoni 2 kakati bala ekisanja emyaka 5 Kasanda ebe ina sente mmeka biliyoni kitegeeza nti buli sub county yandibadde ina technical school efulumya abaana enjaga yandibaddewo. Tuwo omubaka omu tulina chairman wa district ebifo Uganda byeyina ebirondebwamu abakulembeze obungi bwabyo n'emisaala egibagenderako ebisibi twetaaga. Ono aliko yakirowooza nti kijja kubeera kyabulabe oba kiyamba ye yakikolawo nga protection ye. Exactly. Ababaka 207 bava mu Western Region ate yayongeddeko ababaka 207 bava mu Western Region. Central tulina ababaka 9 ate ffe tulina population ennene. Awo wabi atulaba awo wabi batunule awo wabi awo wabi si wabi northern ababaka 8 awo si wabi okitegedde omubaka omu owa Western Region atulembera abantu 8. Omubaka omu owafuwa wano Patrick Nsamba benkubulira emitwalo gyakulembera you can't believe it. Ndabira ne waffe eri ffe tuli mitwalo 4 bwe eggwanga olirabawa ebyo bye twetaaga. So kati sandibadde amalwaliro gajjudde twandibadde nga technical schools weziri twandibadde buli kimu ng'eggwanga likiyina. By the way omukulembeze anaakulembera ine eggwanga alina kweyisanga ava mu lutalo liina kuddayo buto. Ebimu tebigenda genda mu parliament emyaka 4 nga libuze
Oyinaka okere ku macha okolenga ono omusajja Ibrahim Traore. Oyinaka ku macha ogambe constituency zonna. Oyinaka ku district, oyina chairman wa district, oyina bonna batuddawo. N'emirimu tegitambula. Ne RDC atudde. Ne assistant. Kati bayina ne assistant. Bayina ne assistant RDC. Bayina ne banatira no RDC wero si wanu ku kyalo. Igwanga muri twala. Ate piso baddo muyitachi. Viso village simanya Paris simanya biki. Nabaze ebifo byetubeeramu ebyo byobufuzi nga bya misala. You can't believe it. Eranze nagwambi juzi nimbagamba teri muntu ayina ttima ku gwanga lino yenkana President Museveni. Taliyo. Munaduke misinde autuveo. Munaduke misinde jemoke. Waffe yogaguze emijozi abaka bafe. Ababaka. Tugenda kudduka ku chakusande. Nalabye mukama awo didani. Yaguze. Nenda ba kabanda. Okugulani yaguze. Kabanda ati ye secretary general. Yakulembedde mu nteekateeka. Naye ne chairman si 5 namulabye baye yaguze simanyi. Ne njuba tenywa mwenge. Nalabye ne masembeddewo. Ne njuba ogiraba. Tenywa mwenge nti yatamidde tetambule. Olusande lugenda koleki kutu lugenda kutu eiza ku bibiri lujja kubulula omuntu obo kumuzikira dda ngati kati baguze emijozi ojiwe bani abantu bagenda jamba ogenda waliwo era ojja kudda wano nga tugenda kola analysis nja kati kakolere ya leero waliwo abantu botagenda kulaba mu kamera nga badduse emisinde egyo. Emisindo ogireetedde mu kaseera w'obonyabonyereza abaki? Kati ffe tudduke ku misinde gya MK tetulina tabu naye abaana baffe abali mu makomera bali kuki? Olina gw'onoolabayo. Boogobye ku nguudo, bomenyedde obuyumba, bamenye buli tawuni. Kati njagala tudde wano amaddo mbuulire tawuni mmeka ezadduse okwetooloola Uganda era baabadde bameka. Ekyo tukikomyawo ekyo siina gye nkitwala naye katulinde nga Sunday wedde yanche abantu ababalira MK si batuufu ndwaki abantu ababaliranga President Museveni ebyobufuzi gwe leeta abasajja bamabazi mu kutegeera kwabwe oyimirizeewo bakasolo nayenze mu bantu abamu kubabalira nze kino nkyogera mu kamera Onalewo kabana ne bulaba mukuba. Onalewo kabanda alina ekirungi kimu. Mulungi mu kibeta mobilization. Tosobola mweri jjako. Nze nkubuulira. Mulungi mu kumobilizinga. Kati ng'omuntu anoonya abantu. Wadde bayinza omwogerako bye bamwogerako. Naye omuntu yeetaaga numbers atayinza obutafa ku kibamwogerako. Ne batunde ate n'abamwogerako nze manye ensonga lwaki bamwogerako. Amazima gali nti abantu abagera ku mwami Kabanda bamwogera lwakuba tali mu bagraduates be bandirowoozeza abandi badde baliranyaawo. Nga yensonga yawe. Tebamukubira nsonga ndala. Ekyo nze mbeera kikugamba. Ne Kabanda yennyini. Tebamukuba mbu obaki. Ayinza oba ayina ebibi tuyinza kuba mulungi. Mobilization ya Kabanda. Tugenda kwongera kugikakasa ku Sunday. Ekyo tunakugambye dda kati kwa komaawo. Katulinde Saturday tejja. Zinaga enjuba tenywa mazzi. Saturday drone yeri etuuse. Ejja kukeera omulire ekiddako. Tumalirize. Kubanga wootadde senta wogenda okuddukira. Osinza okukola ebizibu. Tumalirize n'ensonga ya gundi ya Mwami Museveni. Yagulidde aba pikipiki e Kampala awo. Abaana President Museveni kyekiri kyenkugambye nti eggwanga lino likyalina obuzibu bunene nnyo. Abaana boogulidde boda abaana yabagobye. Nabadde eggulo mu Kampala nempita mu Kampala nga oyinza n'obutakkiriza. Naye nabadde mugezaako okubuuza ab'amaduuka ate bali highly affected nnyo ab'amaduuka. Era bali bubi. Kakati renti ezo ziraba ziri waggulu nnyo. Abaana babadde bagira omanyi population lwebeera high. The higher okatika tugambe nga mu economics try to soma economics so batugambanga nti the higher the price the lower is purchased. The lower the price the higher is purchased. Okitegedde. Kakati population buli mu kibuga lwebeera ekendeera n'ebyamaguzi tebitambula. Of course. Kyokka nga ate bano renti yaabwe teyasse. Yebizimbe. Era tuli musirayikira okulaba ebizimbe ebikalu.
mu Kampala oluvannyuma lw'ebbanga eritali ddene. Kati ate abazimbye ddala n'emisolo. Abazimbye omwala gukuna andi kati abazimbye omwala era be bamu. Omuzimbi omu. Okitegedde ekizibu kiki? Ekizibu kiki bituuka ne bikuddira. Bituuka gwe kennyini ne bikuddira. Kati njagala okulaga ekintu kino nti byonna babiteekateeka. Naye ekikulu ky'Abannayuganda ndife tusonyiwa mangu. Temuziba busungu. Ekyo ekintu kye kimu ku kibadde kikyasinze okuwangaaza wano ne President Museveni. Obutasiba busungu. Abantu bakolera ekintu kitono nnyo ne bata. Yes. Tukola kinene. Ne bakuta. Naye ate ekizibu ekiriwo kimu nti yo amaanyi ga President Museveni bangi abagagabanye. Ate ne bagakozesa bubi. Mu kiseera ndala mu kisanja kino ekisembyeyo. Waliwo abagakozesa. Waliwo abagakozesa obubi. Ennyo. Ennyo nno. Ekyo nze bwe nnina obweraliikirivu obw'amaanyi. Nti senga ye nali mwebadde ekyayagala bandigenze mu retreat ndowooza ya myezi ng'ebiri. Ne batunula obuzibu bwaffe buli luddawa. Naye ate nga 40 years ziyinza obutakusobozesa kufuna replacement ng'evawo. Akantu baba kategedde ako. Sijuwandi bakafunye. Kakulu. Ndi 40 years ziyinza obutakusobozesa kufuna replacement ng'evawo. Naye ate singa emyaka giba mitonotono kiba kikwanguyira kuba oba olina n'obudde obumonitalinga. Ne first liberator asobola okuleeta tuba tusobola okufuna second liberator from the same party. Yes, manyi Wamulaye Mwai Museveni we yabadde Kenya. N'agamba abakulu nze sijja kusobola kuyimirira kuba pressure po mugongo mpulira gonnomo. Ebintu tukyalaba bingi. Nze nagambye gino 5 years tugenda kulabiramu ebintu bingi nnyo. Ebirabwange ebitono naye nga binene. Ate binene. Ebinyigiriza bigenda kusukka. N'amateeka aganyigiriza gagenda kujja mangi. Gano tukyalaba biwero. Kino kituuzi. Likuba naffe tunaatera okuva ku social media ze. Olwa data. Kumake gwe be baleeta. Data bamuleeta n'amateeka agatufuga. Kyono jjo okuweereza wano bagaye genda okyebuuzeeko minisita amala okumugambe mbadde njagala kukola kino. Awo banaamalako. Banaamalako kuba abaana abali mutala wa mayanja bo bajja sigala boogera. Kijja kutuyambako ekintu kimu nti ne Katonda ajja kutegeera nti abantu bennawa abantu bange Uganda si balungi. Kwe kate tubikwase Katonda. Kabaleete babulayo etteeka eri. Limu. Ate nsuubira balabika balifumba okuggyeko mu kukufa. Ne buli gwenkyaza wano ekigambo akyogera nze bajja kukikola. Mpulira nkikooye nga bakikola batya. Ne kijja kuyamba Katonda okutegeera nti abantu abo bayingiridde nange byennamula. Wakati tukyalina teeka ppya. Tokyalina kyolowooza kuleeta mutugugumuke. N'abantu balina okumanya kye baagala mu ggwanga Uganda. Kiki kyasinze otukola obubi. Mulina okumanya. Kiki mwagala. Embwa ogiraba, embwa tegenda we batajagala. Embwa tegenda mu lumbe lwa Musiraamu. Tesobola. Ekimanyi tebajagalayo. Ni bweba yiso ow'ekkanzu yeetooloola bweti. Ekimanyi oyo omubaazi wa nnyama. Ekitegedde. Basaba ne banyamu nzikiriza olunaku olwaleero Saturday drone tugiwunzikire wano mwebale ababeerako banne musharinge mubeerako 2 3 ameka bwe musharinga mukola abantu netambula bane tewali kye nga bwobira no binyumirwa making sure abeyo n'omulala abiraba n'abinyumirwa kubanga kiba kikola amakulu okulabika nti muba mutambuza buli kintu ba kino kuba okutambula olunaku olwaleero munzikirize mwami kirumira leero tusibulire wana abantu bano tugenda kusinkana lwa mukaga lujja